but this one is frowning. That's You see? Wow, oluvannyuma lwa Ssuubi taata we Bobi Wine kw'ossa ate ne mami we okumuggulirawo munnange ate akawunti ku mukutu ogwa TikTok. Kaakati nno olunaku olwaleero bamuyigirizza engeri munnange ate enfudu enkazi kw'ossa ate munnange ate n'ensajja enjawulo eriwo muganda wange ekibadde mu katambi kibadde kikambwe nnyo. Wali munnange ate emitala w'amayanja so nga ate Spice Diana munnange ate yeekoze ebintu omukyala abadde munnange ate anyumidde gomesi. Kaakati nno ntandise munnange ate n'akatambi akatambi kano aka muwala wa Bobi Wine muyite munnange ate Ssuubi ebiseera ebisinga nti nno wabeera ng'ali free munnange ate ewaka at least bafunayoko munnange ate ekintu kye basobola munnange ate omuyigiriza ate nga kya mugaso naddala nga kyakusomako muganda wange. Kaakati babadde nga bali mulaga enjawulo eriwo munnange ate ku nfudu. Jjukira nti nno waliwo enfudu enkyala kw'ossa ate munnange ate n'ensajja. Kaakati nga bagezaako omulaga enjawulo muganda wange kibadde kikambwe nnyo ng'omuzadde munnange ate ayagala omwana we okubaako ky'ayiga. I'm going to make a tortoise. Tata, Mama, Subi, soon to be Solomon, Shadrach, and Shalom. Stay to watch. This is the female tortoise and this is the male tortoise. They are all carrying love on their backs. And my analysis is, it is so hard to find love lately. It is as if all love is being carried at the back of tortoises. That's Loki smart. That's So poetic. slow. See, these as going to a wedding day. I mean, this one is filled with love and this one is filled with love. This putting on pink makes it the female, so this is the male. Also, the males always remain natural, like this one is green, eh? But this female, they had to even bleach or use makeup. One thing that this baffles me, why is it not smiling? I mean, you see, it's frowning. No, that was an accident. No, look, in fact, even how it comes out in the image. No, guys, I'm See, sorry, it's that was an frowning. accident. No, we It should be- analyze what we see. Mama, give me your, keep recording. No, just turn your finger around. Maybe we can use this. Look at this, Subi. Look what I'm doing. Oh, yeah. Wait, hold on, guys. Let's put smiles. Yeah. Put a Now smile you on see, this this one. one also. is actually smiling, but this one is frowning. Aw, that's You nice. see? It's because this So one men is are always- tired. She's tired. She wants to go sleep. She's tired from all the... Maybe not bitchy. Is it? Are these edible? No! If you eat it, you're gonna die. No, this is not edible. I thought it's like cake. You made it out of cake or something. Weebityo munnange ate weebitambudde nga bw'olabye munnange ate mu katambi k'omukulu munnange ate Bobi Wine ku mwana we ono munnange ate Ssuubi mwana muwala bw'atyo munnange ate akuze bambi era nga boogezaako munnange ate okulaba Ssuubi bw'atyo so nga nkongeddeyoko omukyala munnange ate Spice Diana wabadde munnange ate ku ceremony muganda wange asanyusizza abagole babadde munnange ate baganda baffe bano abazungu era nga banyumiddwa munnange ate omukolo gwabwe era nga boogezaako okulaba Spice Diana amukyamudde omwami oyo muganda wange. Era nga bw'olabye munnange ate mu katambi ako kabadde kakutte nnyo munnange ate vibe ku mukutu ogwa TikTok kw'ossa ne kano munnange ate akatambi katulaze ng'anyumidde munnange ate kye bayita eggomesi nga boogezaako okulaba ebadde ya red kw'ossa ate munnange ate ne bukala obulalala.
omukyala Spice Diana. Olunaku munna ng'ate olwa weekend lubeera lwa mikolo ebiseera ebisinga era nga bw'atyo bw'avuddeyo munna ng'ate nantukakasa wali making sure nti nno osubscribinga ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update gwe kasi tobeera ng'osubscribinze.